This is Gola Motors of Uganda, one man's army. Antiteri kuzikiza ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera lwa mukaaga tugenda kubeera eri ku Freedom City. Enkya tugenda kupima njagala ndaba omusajja ono azitowa kwenkana ki, because this time I have come, I'm not a joking subject, this time I have come to conquer, I have come to take the victory belongs to Jesus. Watch me. The fight of century egenda kubeera ya mutawana nnyo kubanga abasajja bakatonda bonna bagenda kujja essala lyoke bazisindike ate ekitiibwa n'ettene twagala okukigulumiza nga tukiza eri Mukama. Nkoze training siina kyakwekwasa ku mulundi guno buli kimu nkikoze. Mukodyo bonna mugenda kumulaba kulingi kubanga nnyina horizontal kick ngenda kusamba sematoyo bannange teke ate banzukuka n'ekiro okugulu n'ekukuba mu bbaasi agala kugira bwe kutyo omanye oyo muzibu nnyo ensiri ziyinza okuba ziri wano. I tried when mosquitoes are sleeping. Don't forget that. Woman Lusemata, I'm warning you on Saturday when the ring bang bang, we are going to know. Bible yetu gamba nti teri kitala wadde ekyokulwanyisa wadde olulimi olusituka eri abaana ba Isirayiri. Yeno essaawa tulyoke tuyimuse ekitiibwa kya Mukama nti ennimi zonna ebyo byayoza simanya nti buli lulimi lwonna lugenda kubeera nga tulinyira wansi wa bigere byaffe. Bayibuli tugamba nti abalabe baffe tuli balinyira wansi w'ebigere byaffe. Kale ate Mukama Katonda alitulwanirira era nze namaze dde okukola training. Nze ngenda bugenzi wali ku Kima Victory kubanga Yesu ye ali mu nze w'amaanyi n'okkirawo. Omunyo mweguli kati noga n'entuuyo ezimbamu zirimu omunyo. Watch out, tesikyalya munyo kubanga ne Busolo TV. Eno training yenetedde okubeera naye nga ngenda kuteera. Hello. Ne mami. Gunda abawagizi ba Semata lwaki muwaga nnyo bwe mutyo? Abawagizi ba Semata bona abawega naye mbabuulire ngenda mukuba eno.